atenderezebwa gulumizibwe oikitafe tonda ne mama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala mbasindikira ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi muwanguzi mbasindikira obuwanguzi mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasibwa kuzikira mbalamusizaako bakikana mwena abampuliza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukisiba kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne awabweru katonda atudde munda munze alamusa katonda atudde munda mugwe nga katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo bitakkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Obubaka obwa ssaawa eno buva ewa Ssalongo Ntume amanyikiddwa nga Archangel Gabriel. Bugenda bweti tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa, tubagezaako okulaba nga tubasendasenda okusobola okubeera nga mukkiriza ebintu bibeere nga we biri, okusobola okubeera nga mufuna entegeera ku buli kintu kyonna ekigenda mu nda yammwe ne wabweru wammwe okubeetooloola okuviira ddala ku mutendera ogw'obuntu n'ogw'esseŋŋendo yonna. Kino kiba kitegeeza okubeera nga okkiriza ebintu bibeere nga we biri nga tolamudde. Abaagalwa, waliwo amazima ag'obwannaggwano agatudde mu buli kintu kyonna nga tofudde engeri nga we kirabika. Wokkiriza ebintu bitambulire mu ngeri gye biri, obeera wekkiriza okubeera nga weggyamu akakwate konna akakufuula ow'enjawulo mu mbeera eyo, era nga akakwate kano oluusi akabeera kaakuleetera obulumi. Abaagalwa, nga omwana waakula n'asobola okubeera nga akkiriza embeera ey'obudde yonna gy'abeera akuliddemu n'okwagala okwo okubeera kumuweereddwa, n'ensi yaffe bw'etyo weeri ng'etambulira mu mayengo ag'okukulaakulana, ng'etambulira mu mayengo ag'obuyiiya ago agabayamba okubeera nga mufuna amayengo ag'okukkiriza ebintu nga we biri. Omwagalwa, buli woogezaako okubeera nga okaka omwana okukola ekyo gwe ky'oyagala, gwe n'omusalirawo okubeera nga akola mu ngeri ey'eryanyi ekyo gwe ky'oyagala, kiba kitegeeza nti obeera otadde akakunizo eri omwana oyo mu mbeera ye gy'alina okubeera nga yeeyisaamu, era ne ki ky'alina okubeera nga akola. Kiba kitegeeza nti amaanyi agatudde mu mwana oyo oba ogataddeko ekkomo, era kiba kitegeeza nti tobeerawo ddembe ery'okweyabya mu kukulaakulana kw'obwannamunigina mu buyiiya bw'obuntu. Kino kigendera ddala paka omwana ono ng'akuze, era we wabeerawo okulamula okw'amaanyi ennyo mu nneeyisa n'ebikolwa by'ensi, biviira ddala kuva mabega. Kiba kitegeeza nti wabeera tewaliiwo muwaatwa gwa ddembe guyamba kubeera nga amayengo ag'obuyiiya gessolossa eri ensi n'okubeera nga gava eri buli kinnoomu mu nsi yammwe. Abaagalwa, kino tekitegeeza kubeera nga okkiriza embeera
ey'obwononefu mu mwana wo oba mu muntu yenna, naye kiba kikuyamba okufuna entegeera ku bintu engeri we biri, era n'ojjukira amazima go, n'osaba ebirungo ebyo ebitudde mu ndaayo okusobola okubeera nga bikuyamba okutonda ensi gy'oyagala. Wokkiriza ekyo n'osobola okubeera nga wejjamu okakwate konna akabeera kakukwatidde mu nsi eya wansi. Kino kiba kiyamba era kiba kiyamba era nga kikkiriza Katonda akutuddemu ne bajjajjaabo mu bw'amayembe amazadde era amalungi okubeera nga bakola omulimu mu ndaayo, era ne babeera nga bakuyambako mu buli kintu kyonna ky'obeera oyitamu. W'osalawo okubeera nga wejjamu omuntu oba embeera yonna, omuntu oyo n'embeera eyo gy'obeera oyitamu n'ogikwasa omuzimu gwo oba omwoyo gwo ogukutuddemu, obeera okkiriza okwebonga kw'amayengo amatukuvu ku lw'obulungi bw'obusukkulumu mu nsi yo. Era n'ofuna okutegeera n'okumanya nti newankubadde obeera osabye ku lw'obulungi bwo obusukkulumu, tomanyi kaseera ki we kagenda kubeera nga ofuna okuddibwamu okwo. Abaagalwa, y'ensonga lwaki kino kibeera kireeta okubeera n'okukkiriza. Mu ngeri eno n'obeera nga embeera yonna nga tofudde embeera yonna ebeera ezze mu bulamu bwo, w'obeera nga osabye essaalayo, kkiriza nti eddiddwamu. Kkiriza omwagalwa, naye kino tekikuteeka kubeera nga weeteeka mu bukwate akw'ebintu ebiri wabweru wo. Manya nti amagezi agataggwaawo gali kukola ku ssaalayo, gali kutonda nkyukakyuka okusobola okubeera nga ofuna obwetengeredde n'okuwonyezebwa mu nsi yo. Omwagalwa, y'ensonga lwaki weetaagisa okubeera nga weesiga okuluŋŋamizibwa okw'omundaayo, okuluŋŋamizibwa okwa ssenga w'omutima gwo buli kadde. Kkiriza era otambulire mu maanyi gano abiri agali mu nsi yo. Amaanyi gano gakuyamba okubeera nga okulaakulana mu nsi yo, kubanga buno busika bwo obutukuvu obwakuweebwa okuviira ddala mu butukuvu. Era w'obeera ng'oli bumu wamu n'omulimu omutukuvu mu kikula kyo eky'obwakatonda bwo, kiba kikuyamba okusobola okubeera ng'okulaakulanya endaba y'ebintu mu nsi yo. Kino ne kikuleetera eddembe ery'obwanaggwano, era n'obeera nga otambulira mu ndabirwamu ey'obulamu ekyukagana, dynamic, era n'obeera n'ebirungo bino eby'obuyiiya eby'obuzaaliranwa bwo ebitudde mu ndaayo. Abaagalwa, buli kiseera wabeerawo kwagala obwanaggwano mu ndaayo, wabeerawo kwagala ow'amaanyi eri ggwe n'eri buli kinoomu. Kino kijja kuyamba okubeera n'empulira ey'obumu wamu n'omulongo wo, your higher self, ekikuleetera essanyu ery'obwannaggwano.
Yensonga lwaki Omukama Yesu yagamba nti manya amazima go amazima gakufuule ow'eddembe. Weewaawo nsigadde nze jjajjammwe Ntume, atenderezebwa agulumizibwe Oweekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akuume.